Omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe the Right Reverend Wilberforce Kityorwalira akubiriza Bannayuganda mu kaseera kano kunoonya ekigambo kya Katonda mu biseera bino bakinnyonnyole bulungi nnyo basobole okufuna amakulu gonna ng'eggwanga bwe litambula mu biseera bino ebya bulijjo ebiriwo. Right Reverend Wilberforce Kityorwalira okwogera bino byonna asinzidde mu kusaba okutegekeddwa olunaku olwali ku St. Paul's Cathedral Namirembe, era nga bino byonna gyeyo ekyawandiikibwa mu Bayibuli nga kyogera ku musajja yali omuzibi w'amaaso yawonyezebwa Yesu Kristo n'atandika okulaba, kyokka ate bwe yali alaba n'alaba engeri ng'emiti gyali gitambula butambuzi. Era the Right Reverend Wilberforce Kityorwalira n'agamba tiwaliwo abantu bangi wano mu nsi ko ne mu Uganda mbu okulaba balabira ddala, naye ate bye balaba bizibu ddala tebasobola na kubinnyonnyola. Waliwo bye tulaba ne tugamba nti tubitegedde, ate ebirala ne tugamba nti tetubitegedde. Waliwo bye tulengerera ewala ne tubitaputa bulala, ate bwe bisembera okumpi ne tulabira ddala entaputa entuufu. Ekyokulabirako mu biseera bye tulimu twambala obukookolo. Oyinza okulengera omuntu walako ng'ataddeko akakookolo kakaddugavu n'otandika okugahiigundi yambeera ddi ekirevu kinene ekyenkanaawo. Era oyinza n'okuga nti owange obya covid ndowooza takyalina nakamwa, kaakati kye kivudde kikula okutuuka awo agenda okusemberera nga masiki. Naye olw'okubanga oba omulengedde wala akati bw'asembera n'olabira ddala ekintu nga bwe kiri. Waliwo gye tugenda mu byalo eyiwalako nga twambadde obukookolo buno. Mwana wange abantu bwe batulaba ate bwe bakitaputa bulala iwo baaba bano be balwala edda be batugamba bali ku kibuga era bakubuuza obulwadde buli butyeyo kubanga balaba nti gw'oli mu kintu, naye kubanga kyalaba entaputa gyakitaputamu yeye gyagize eki yafunye. Omulabirizi Kityorwalira ayongedde n'annyonnyola n'agamba nti obwongo bw'abantu ebiseera bino bulowooza nnyo naddala ku ndwadde, kyokka ng'endwadde eziruma abantu zonna zisobola okuwonyezebwa Katonda yennyini kubanga ye yabatonda. Weewuunya oli bwaga nti ndaba abantu batambula naye balinga miti. Kaakati tuli mu ggwanga lino abantu babalabanga abantu abakuumi b'eddembe mu Uganda muno, kaakati abantu babalaba batya? Tuwulira okutta abantu mu ngeri ezeewuunyisa. Kale omukulembeze avuddeyo naawe biragiro, naye nga kibadde kisuuse ono bamusse oli yali agenda kulima bamulaba batya? Yoolyo ekyamazima yalaba omuntu, naye yalaba ki? Oli agenda okulima ne mukyala we n'amukuba essasi n'akola ki? N'afa. Kaakati ye yalaba ki? Abantu bano balaba ki kaakati? Basobola okuba nga balaba bannayuganda batasoboka ne bagamba n'abantu si bakukwasa kisa. Oli yalaba miki gikola ki? Abalala balaba kutema butemi. Tuwulira bibatemi, tuwulira bibasaze. Maama badde asaba kubasaddaako abantu. Omuntu omulaba ki? Omuntu amulaba naye amulaba muki? Interpretation ye eri ki? Ndaba abantu balinga miti nga batambula. Kakati tebereza omuntu alaba abantu nga giringa miti yatima butemi konge emikyera engeri yankyo. Tuli mu Uganda muno nkubuuza olaba ki? Genderera amawulire. Tubadde mu covid nga buli lw'osoma amawulire kaakano byabufuzi kalulu tunalondera tutya kunnanga tunagira tutya kaakati enkuŋŋaano ziyinza zitya obutabeerawo. Olaba ki? Mu Uganda tetulaba abantu abaganye okwambala zimasiki era ne batikka n'abantu ku bodaboda. Olaba ki? Endwadde ky'oba olaba nti endwadde esinga ne ku covid ey'omutima ono gy'abadde akola ki? Kubanga gwo gwalwala dda, kaakati covid agenza okujja omutima nga gwo muki? Oli ne bw'omugamba otuusa nga bamaze okumuwa bwenyulambo. Mu ngeri y'emu Vice Chancellor wa Kampala Archdiocese Reverend Father Enwe Mubiru agamba nti biseera bino n'ebirowoozo by'abantu biringanga ddala ettaka ery'olunywe eryetaaga okuteekamu ebigimusa lisobole okuvaamu ate ekintu ekirungi. Bino byonna byogedde ng'agamba nti Katonda ayagalira ddala omutima gw'omuntu ogulina ettaka eggimu okuteekamu ye Katonda atekemu ensigo esobole okubala era nga bw'eba ebaza eveemu ebibala ebirungi ebiyinza okugasa abantu bonna.
Bakristo baganda bange kyetulina okwebuuza kye kino nga tumaze okuwulira olugero luno. Ettaka ly'omwoyo gwo, ettaka ly'obulamu bwo liri mu mbeera ki? Ffenna twandyagadde okubeera ettaka eddungi tusobole okubala ebibala ebingi ate ebirungi mu bulamu bwaffe. Naye ekyebuuzibwa, tutwala obuvunaanyizibwa okujja oluyinjayinja n'amaggwa n'okuguba mu ttaka ly'obulamu bwaffe, mu ttaka ly'omwoyo gwaffe? Ekibuuzo ekyo kikulu. Obuvunaanyizibwa bakristo baganda bange bwe tulina bwe buno: okusobola okubala ebibala ebingi ate ebirungi mu ffe, tulina okuteekateeka ennimiro y'omwoyo gwaffe, ennimiro y'obulamu bwaffe, ekigambo kya Katonda kisobole okubala ebibala mu bulamu bwaffe. Ofuba n'ogezaako naye obulamu bwo tebukyuka, waliwo ebikyakwesibyeko, waliwo ebitakyuka mu bulamu bwo. Waliwo abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo wano mu ggwanga bakyeyongera okussa akazito ku gavumenti ejje omugalo ku masinzizo gonna olwo abantu baddemu okukakkalabya n'okusinza obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino by'ekirwadde kya COVID-19. Wabula abakulembeze b'enzikiriza bano bagamba singa gavumenti egaana okujja omugalo ku masinzizo bagenda kuwaaba ensonga eno eri Katonda olwo ate Katonda alabe ekiyinza okukolebwa. Omusumba Muyingo Bright era ng'ono ye musumba wa God's Healing Tower ekkanisa esanguwa e Lubigi mu Nansana agamba nti mu kiseera kino omugalo ogwatikibwa ku masinzizo gunyigiriza nnyo naddala mu biseera bino abantu bangi tebakyasobola kutuuka eri Katonda kyokka nga Katonda yennyini byonna era nga yayinza okubaako embeera gy'akola olwo ate Uganda nedda mu nteeko. Muyingo agamba nti mu kiseera kino masinzizo gasaana gagibweko omugalo abantu baddeyo batandike okusinza Katonda wabula nga bagoberera ebiragiro byonna ebya Ministry of Nice ku byobulamu. Bino byonna bijjidde mu kiseera oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni mu March okulangira ebifo eby'enjawulo gamba ng'amasinzizo awakyakalirwako n'ebifo ebirala bingi nnyo okuggalwa olw'ensonga nti ekirwadde kya COVID-19 kyali kimaze okuyingira Uganda nga era wali weetaagisawo embeera y'okusooka okusiriikirira olwo ate kimale okuyita oba kimale okutaataamuuko olw'ensonga esobola okugenda mu maaso. Omusumba Muyingo okwogera bino abadde mu mboozi ya kafubo n'omusasi wa Radio Simba. Singa kinaagaana eddoboozi ne litawulirwa tuddayo eri Katonda nga Moses bw'ataawulirwa kubanga ne Falaawo teyawulira Moses. Moses nga ayogera agamba nti release my people. Falaawo yatunuulira Moses nga amulaba mutini. Kakati tusobola okulabibwa nga abatini. Naye singa kinaagaana era tunaategeeza oyo yatutuma ndi kyaganye. Kakati ye yatutuma ye yaanazaako kyazaako kubanga ne Moses teyalwanagana ne Falaawo, teyalwanagana n'amagye ga Falaawo, wabula buli bwe yayogeranga nga Falaawo agaana yaddayo eri n'agamba Mukama bagaanidde abantu bo. Kati naffe singa kinaagaana era tuli bakuddayo tufukame ku maviivi gaffe tugambe Mukama nti obaka tubutuusizza eri pulezidenti n'abaminisita naye munnange bagaanye, Katonda yaanazaako. Omusumba Muyingo agamba nti singa gavumenti ekkiriza n'eggya omukono naddala ku masinzizo gonna ne gaddamu okusinza Katonda bagenda kubanga bagoberera ebiragiro byonna ebyateekebwa Ministry of Nice ku byobulamu ko ne gavumenti mu nteekateeka yonna nga baweereza. Kubanga waliwo abantu betulaba ba taxi drivers basobola okukkirizibwa bokubeera nga bavuga abantu ne baweebwa amateeka okugagondera okubanga bakipinga distance ey'abantu babiri ku mito. Naffe kennyini tusobola okwobeyinga okuwa distance abantu betusabisa tubagambe nti bayimirire eno so tusobola okutuuza obutebe ne tubupanga bulungi naffe ne twobeyinga social distance ne tugigoberera. Ekirala ne tugoberera amateeka ng'okunaaba mu ngalo ne tugamba buli ajja mu kanisa nga we tulaba abantu awamu wabaawo bu face mask obuteekebwawo byonna tusobola obyobeyinga. Abalina ekirwadde kya COVID-19 wano mu Uganda beeyongedde era nga 12 be beegasseeko ne baweza abantu 125 abalina ekirwadde kya COVID-19 okusinziira ku abo abaakebeddwa olunaku olw'eggulo ku Lwomukaaga. Abaakebeddwa 12 bano bagiddwa mu bantu 1229 abaakebeddwa olunaku olw'eggulo nga balina ekirwadde kya COVID-19 kyokka nga ate ku bano 12 7 bo bagoba emmotoka ebisaabaza ebyamaguzi nga bava
nga bano bagibwa ku nsalo eza Uganda n'amawanga amalala gamba ng'ensalo ey'Amalaba, Mirama Hills ko ne Elego. Abataano ku bano bo bagibwa mu bantu era nga bano bagibwa mu bitundu gamba nga Tororo, Lila ko ne Kyanika. Wabula waliwo abavuzi b'emmotoka ebisaabaze by'amagozi 17. Bano nga si Bannayuganda nabo baaganiddwa okuyingira Uganda oluvannyuma lw'ebintu ebyaggiddwa mu kubakebera n'ebikomezebwa nga balina ekirwadde kya COVID-19. Nebyo ngo birate ku mabaya ate ekibiina ekitaba abakozi wano mu Uganda ki National Organization of Trade Union NOTU kigamba nti tekimanyi nteekateeka yonna gye baawuliddeko mbu waliwo abakozi abaagala okwekalakasa mbu nga bano bawakanya naddala abo abasitereka ensimbi zaabwe mu kitavu ky'abakozi nga bano baagala ensimbi zaabwe zibaweebwe lwakiri entonotono basobole okulaba nga badda engulu. Gideon Tugume ng'ono ye ssentebe wa NSSF Savers Forum aliko omukuku gw'ebbaluwa gwe yawandiise n'aguwandikira eri NSSF Managing Director Richard Byarugaba nga guno guliko ennaku z'omwezi nga 9 Julayi w'omwaka guno nga gumutegeeza nga waliwo abakozi wano mu Uganda abagenda okwekalakasa ku matabi ga NSSF ag'enjawulo okwetwala Uganda yonna olw'ensonga nti abantu bano baganye okubawa lwakiri obukadde 5 ku nsimbi ze bazinga basitereka mu NSSF. Era mu bbaluwa muno mwabaddemu nti Byarugaba ono alina okwetondera abantu bano kubanga mu kaseera kano alina okwetundira abantu bano kubanga bwe yali ayogerako nabo yabategeeza nti talina tteeka lyonna lyayinza kuyimiriramu kukwata ku nsimbi zino ate kubawa. Era mukuuku gw'ebbaluwa guno mwabaddemu ensonga endala nga banno abakozi bano bagamba nti olaba nga NSSF yasobola okwata obukadde 8 n'ebusindika eri akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wano mu ggwanga era ensonga eno yayinza okubalema okubakwatirayo lwakiri obukadde 5 okubawa ku nsimbi zaabwe zino. Asha Wilson Owere ssentebe w'ekibiina kino ekitaba abakozi wano mu ggwanga ki National Organization of Trade Unions agamba nti bonga ab'ekibiina tebali kitundutundu kwabo abakozi abagenda okwekalakasa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13. When you start demonstrating now, when the process is ongoing, first of all, it will jeopardize the process. We have done a lot of lobbying trying to ensure that we get this act amended, which has reached now a final stage. It's like now you have reached where you are supposed to deliver and then you get a pot on your head and throw it down. Wabula ye omubaka mu Parliament akiikirira abakozi Dr. Sam Lyomoki ye nteekateeka eno y'abakozi mu ggwanga ey'okwekalakasa mu bwagiwagidde era n'agamba nti abantu bano balina okwerwanako olw'ensonga nti akasente kawe kano bakeetaaga. Legitimate and must resolve them, so let them make the whatever decision is best for them. What I'm doing is I'm also doing my best to make sure that we push in Parliament. It has been here the executive, not Parliament. The executive is the one who has continued to matter with to try to sort of like change their purpose in terms of that bill. So the Parliament has done its best. At the moment, the Parliament here will have to fund the Parliament for the power. But the Speaker has been inconsistent. The committees have also tried their part, but I think because of the technicalities, that's why there has been that delay. So I don't think there's any blame that should come to Parliament. Waliwo Bannayuganda 120 banno bakomezeddwa olunaku olwaleero wano mu Uganda era nga nababadde bakolera mu bitongole eby'enjawulo wabweru wa Uganda bakomezeddwa olunaku olw'eggulo ku Lwomukaaga baggiddwa mu mawanga ag'enjawulo gamba ngeri eggwanga erya Democratic Republic of Congo ko ne Ethiopia. Abakomezeddwawo ku bano kuliko abadde bakola n'ekitongole kya United Nations ko n'ebitongole eby'enjawulo mu Afirika wano era nga no bakomezeddwawo ku butaka wano bakomezeddwa nga bakozesa ennyonyi ya Uganda Airlines okuva mu kibuga Kinshasa ko ne Ethiopian Airlines okuva mu kibuga Addis Ababa era bano bateereddwa mu karantini eziwera ddala 25 kweza 37 eziri wano mu Uganda ng'era ezimu ku zo mwe baateereddwa waliwo ezisangibwa mu bitundu eby'entebe eyo Kampala ko ne Speaker Apartments esangibwa awo mu Kitante. Bano bateereddwa mu oluvannyuma lw'ekitongole ekya United Nations kugamba nti abantu baabwe kabakomewo naye mu kiseera kino balina okuteekebwa mu karantini olw'ebyo byonna olw'ekirwadde kya COVID-19 kono okukyewala. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yaweera entambula z'ennyonyi okufulumako n'okuyingira Uganda ennaku z'omwezi 23 Maaci w'omwaka guno era nga bino byonna byakolebwa n'ekigendererwa ekyokwewala okusaasaanya ekirwadde ekya COVID-19 ng'abantu bano bayinza ofulutuka mu mawanga amalala. Wabula yakkiriza abantu ab'enjawulo gamba ng'abo bakola mu bitongole nga United Nations n'ebitongole ebirala byonna ko n'ebyo bidduukira abantu ko n'ennyonyi ezisaabaza ebyamaguzi mbu zino zo zaali zirina okusigalawo nga zikakalabya emirimu gyazo n'okutuusa olunaku olwaleero.
Sabiti gye twakakuba amabega Ministry of Nines wa ku nsonga z'ebweru wano mu ggwanga erina engeri gy'ayimirizaamu enteekateeka y'okukomyawo bannayuganda abakyakonkomalidde mu mawanga g'ebweru era ng'enteekateeka eno yayimirizibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 4 Julayi w'omwaka guno oluvannyuma lw'okusanga nga kalantiini ez'oddala 37 ezaatikibwa Ministry of Nines wa ku byobulamu wano mu ggwanga zino zajjula dda abantu era nga mu kaseera kano tebalina bwe bayinza kuteeka abantu bano abannayuganda bawedda ne1,484 be baasobola okukomezebwamu mu biseera ebyo era nga bano bagibwa mu mawanga ag'enjawulo gamba ng'eggwanga erya Afghanistan, India, United Kingdom, South Africa ko ne mawanga amalala wabula bannayuganda abamu bakyaliyo era ng'enteekateeka eno okusinziira ku Ministry of Nines ku nsonga z'ebweru basuubira ate okugizza obujja olwo balyoke nabo bakomezebwewo. Ministry of Nines ku nsonga z'ebyobulamu wano mu ggwanga egamba nti gyewa omuggalo naddala ku ntambula ez'olukale okuviira ddala mu kibuga Arua. Mu bbaluwa yateereddwako ennaku z'omwezi 10 Julayi w'omwaka guno yasindikiddwa eri omubaka pulezidenti atuula mu kibuga Arua Nahori Oya era nga esentebwa akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu Arua ng'eriko omukono gw'omubeezi wa Minister of Nines ku byobulamu Robina Nabbanja era ng'ono yamutegeezezza nti baasi taxi ko n'ezimu ku ezo entambula ez'olukale zaggiddwako omuggalo naddala mu bitundu bya Arua zigenda kuddamu okakalaba emirimu gyazo wabula yamutegeezezza nti bonna abaggiddwako omuggalo balina okugoberera ebiragiro ebyateerwawo Ministry of Nines ku byobulamu wakati nga basaabaza abantu baabwe bano waleme okubaawo omuntu n'omu afuna ekirwadde kino. Naholi Oya omubaka pulezidenti atuula mu kibuga Arua agamba nti mu kiseera kino abasaabaza abantu bano tebalina kutikka abantu okuva mu ggwanga erya DRC Congo era tebalina kutikka abantu okuva mu South Sudan olw'ensonga nti amawanga gano gakyali mabi nnyo naddala mu kirwadde ekya COVID-19 wabula yalabudde n'abagoba b'emmotoka zino mbo tebalina kuyimirira kugamba nga mu disitulikiti y'e Nebeko ne Pakwaki olw'ensonga nti disitulikiti zino zonna zo zikyali ku muggalo. Arua restriction on transport has now been removed. That is it. The buses will now be allowed to travel and the taxis will be allowed to travel, but social distance must be observed and the passengers must be checked properly so that we don't smuggle people from foreign countries, particularly people who have crossed from Congo and Sudan to go to Kampala. So the bus operators and taxi operators must note very, very seriously that you check the national ID or if any foreigner is around here, you must confirm that he's a person who has just come within Arua district but not somebody who has come from across. Our border still remains the same, so these are the things which have not been unlocked, still wait patiently. Akulira poliisi ey'emukono Ismail Kifudde annyonnyodde nga bwagudde mu lukwe lw'abagoba bodaboda mu mukono abagufudde omuze ensangi zino okugula n'okujingira empapula z'eddwaliro ze balaga eri abasirikale ku road block bwabeera nga bakwatiddwa era nga bano beekwasa nti babeera baweesa abalwadde ekintu ekiyinza okuviirako ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana mu kibuga mukono nikyoka kikunkumula balinga ekikunkumula engoye. Kifudde agamba nti ababodaboda baziteekako agamba nti bano baddira amannya ne bagateeka ku bipapula bino ebijingire ne balyoka batuuka ku basirikale ne babalaga nga bagamba nti bava mu ddwaliro era n'abasaabaze baabwe abo era be bamu ku abo bayinza okuba nga bava mu ddwaliro. Bino abyogerere mu lukiiko olw'abakulembeze abagoba bodaboda olutegekeddwa RDC owa Mukono Fred Bamwine ko ne mmeeya w'ekibuga Mukono George Kajimu era bino bye bannyonnyodde. Tulina information era abamu twabakutte ababoda abamu bali kugenda mu malwaliro nga bafuna ebbaluwa ez'abantu abakyala n'abalala nga ziri mu mannya g'abantu abaami baba basitudde omukyala bamu ebbaluwa n'amannya agali okwo. So ebyo byonna twabitegedde era buli waboda gwe tukwata n'omulwadde tubuuza ndagamuntu y'omulwadde oba ekwatagana n'ebbaluwa gye balina naye abali bikola balina okukimanya ogwo musango bagenda kukwatibwa era buli gwe tuyokukwata agenda kuvunaanibwa. Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga mu ssaza ly'Amerika eriyitibwa Florida wowulira bino nga nolyongedde okumenya alikoda era ng'olunaku olwali lulirangiridde abantu abakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 omutwalo gumu mu 53. Bino byonna bigire mu kiseera ng'ekirwadde kino kikyegiriisa okkira ekigoota entula naddala mu ggwanga ery'Amerika era nga buli olukya abantu abongera okwatibwa ekirwadde kya COVID-19 beeyongera era nga n'ekirwadde kino kyongera okubakwatira ku misinde egyayiriyiri. Mu ggwanga erya India mu Nakatemba omukugu ennyo era
era ono ng'amanyikiddwa nga mu ggwanga ery'omu muzanya katemba Amitabh Bachchan olunaku olwayo naye alangiriddwa nga bwakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 era nga n'ono ateereddwa mu karantini. Owulira bino ng'abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 mu nsi yonna bawulira eddala obukadde 12,700 era ng'abaakafa ekirwadde kino bawulira eddala 56,015 ko n'abo batonotono ate abeeyongeddemu.